Essuula eno eyantabadde omutwe gwayo gugamba nti njolekera ekkula lya Africa. Essuula egenda bw'eti. Mu mwaka ogwokubiri ogw'endagaano yange nasaba bakama bange nzireko eka nabe ku be nalekayo. Bino olwagwa mu matu g'omwami teyali mubi n'agamba nti weewaawo. Era mu zzooba erya Museenene natandika okweteekerateekera olugendo. Nagenda mu zissemaduuka ne ngula buli kafankunaali eyali ayinza okusanyusa omwana wange, bakadde bange n'emikwano. Wano Mariana nayangulirayo ku bitabo by'okutwalira omuto era ne ttiimu n'alondayo emigogo gy'engatto 6 n'ebyokuzanyisa n'abimpa ntwalire omuto. Mu butuufu essanyu lyampitirirako, ennaku nga nzibalira ku ngalo. Wamma ng'omubiri gwe guli Dubai naye ng'omwoyo gwatuuka dde Uganda. Anti nali neesunga okulaba ku muto ne mukwano gwange yali ansula ku mmeeme omulongo wange. Nalowoozanga nti oba ono naamutunulako ntya oba naamubuukira oba kinaaba kitya. Nasulanga mpanga bwe mpangulula ebintu okumala ebiro nga 3 birambirira. Ttiimu yali amumanyidde nga buli we balaga abuuza natakyaliwa. Eggulo limu ng'enkeera nsimbula, bakama bange bantuuza ne bansaba obutatuuka wakati n'enkyusa mu ndowooza yange kubanga omwana waabwe yali anjagala nga nabo bandaba ndi kitundu ku bbo. Ne mbasuubiza okudda mu budde bwe twali tulagaanye obw'omwezi ogumu. Mukama wange yambuuza ennyonyi ki gye njagala enzize ewaka era ne nnonda ennyonyi yaffe eya Uganda Airlines. Bano banzikiriza obuzito obuwerako ddala. Mukama wange yakeera ku maliiri n'ansitulira nako ku ntwala yange era n'ansasulira ne takisi eyantwala ku kisaawe ky'ennyonyi. N'ansiibula bulungi nga nva Jumeirah Village Sacco gye twali tubeera nayolekera erintwala ku kisaawe ky'ennyonyi eky'e Dubai. Natandika emitendera gy'okukebera empapula ezaali zeetaagisa okunsobozesa okulinnya ennyonyi. Omwali ebbaluwa y'obugeme bw'ekirwadde ekyo lumiimamawuggwe COVID-19 walina okuba nga wakeberebwa n'otasangibwamu bulwadde buno mu ssaawa 24 eziyise. Ebirala kwaliko paasipooti n'okukakasa obuzito bw'ensawo ze nalina. Byonna bino byagenda bukwakku era n'empitawo. Mu nnyonyi yaffe eya Uganda Airlines buli kimu kyali kisuffu. Baatuwa emmere omwali omuceere, ebijanjaalo, amagi amasiike n'ekyokunywa nga buli omu bwe yali asabye. Wabula ye emmere tewaali kweroboza, ekika kyali kimu ekyo. Ssaawa zaagenda okukoona 7 ez'amalya g'ebyemisana nga ndi mu ttaka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Bwe nafuna emigugu gyange ne ngenda mu weema awaali wakebererwa lumiimamawuggwe n'ensasula ssente $3. Mu ddakiika nga 3 nagenda awalindirwa abava ebweru. Wano saabandalawo kwe kulaba ssenga wange, taata n'omuto nga bannindiridde dda. Omwana gwe nali naleka nga wa myaka 2 era awezezza emyaka 4 yantunuulira nga tabitegeera. Naye nange natunula wamma nga ndabira ddala enjawulo wakati w'ensi yattu ne gye nnali nva nga nnene bulala. Enfuufu nga yeeyaniriza naddala awo nga tuvudde ku luguudo lw'Entebbe Express Highway nga tukutte olw'Emityana. Taata yavuga emmotoka n'atutwala ewaka era twasanga bategese ekijjulo mawuuno omwali ensujju, ettooke, enkoko, ennyama, enva zansanyuse n'omuceere, enjogere ki era ndeke ki. Okubaagattako keeki eyali ewandiikiddwako tukwaniriza waka ntabadde. Eddigobe twalikoona bwe tuwayaamu bambuuza kino na kiri. Mu ssabbiiti esooka nga nziza awaka nakola gwa kulya mmere gye nali nasubwa edda nga ndi mu Bawalabu mpozzi n'okulambula ku bantu bange. Nasanga omwana wange akulidde ddala era yantunuuliranga tanzigyako maaso. Mu butuufu amaziga g'essanyu gampitamu era namala kumpi ekiro kyonna ng'omwana ambuuza bibuuzo. Ono yanzinirangamu n'ankooloobezaamu era yali alabika bulungi nga wamma endabirira ebadde ensuffu. Ono buli we naddanga nga naye wadda era ebibuuzo kata binzite. Anti buli kiseera, mami eyo wamma mulima, waliyo ebikajjo, mulina ennyumba ennungi, ye dada yali atya? Ekibuuzo ekyo kyannennyisa omutima naye ne ŋŋuma makazi ne muddamu nti dadi mulungi. Nanyumirwa oluwummula luno
anti omwana tumulongo yantambuzanga mu bifo ebisanyukirwamu n'okumpa ku magezi bwe nali nnyinza okwekulaakulanya. Nasaasaanya obusente kumpi bwonna bwe nali nkomyewo nabo, anti buli we nalaganga ne bansuuta nti muva Bulaaya tetumuviirako awo. Bwe babanja bye tuba tulidde oba okunywa ng'olwo nsasula. Natambuza abato mu bifo ebisanyukirwamu nga mu bifo awawugirwa ne mu byesuubo, era nabo baakakasa nti ddala nali nkomyewo. Mba nkyasagambiza nga nnyumirwa Uganda yattu, amawulire ne gayitingana ng'ebisaawe by'ennyonyi bwe byali biggaddwawo olw'okunyinnyitira kw'obulwadde Lumiimamawuggwe. Mu nsi ezaali ziggaddwawo ne Uganda teyalutonda. Amameeme gankuba oluvannyuma lw'okulaba eggulire lino ku mawulire ga terefayina ya NTV akawungeezi. Kyenva mpeereza mukama wange omulashi obubaka ne mubuuza ku kyali kigenda mu maaso. Yanziramu nti yali akitegeddeko, kyokka n'ansuubiza okukuuma omulimu gwange singa siisa mu myezi 6. Ebisaawe byaggalwawo okumala wiiki nga 2 era oluvannyuma byaggulwawo ng'abantu basobola okutambula. Kino kyanzizaamu amaanyi ne njogerezeganya ne mukama wange ansobozese okudda ku mulimu, angulira tiketi anti gye nali najja nayo yali tekyakola. Essula 14 awo weekomye. Essula 15 eno omutwe gugamba nti Lubaale embeera. Tunasoma essula ya 15. Njagala okujjukiza nti mu kaseera kano nga TikTok emyutinga kumpi buli vidiyo gye tuteekayo. Basaba mwettanira omukutu gwaffe ogwa YouTube ogulina erinnya erya Tusome Naalu. Ssuula eno egenda bw'eti. Lusirani olwampeereza omugugu gw'ebbaluwa eyali eraga nti omulimu mmye byansobera. Ebbaluwa yali egamba bw'eti: oluvannyuma lw'ebisaawe by'ennyonyi okuggalawo ebbanga eritali ggere, natutta obuvunaanyizibwa ne neebuuza ku kampuni mwe nakukolera visa ekusobozesa okudda mu Buwarabu United Arab Emirates ku kye nabadde nnina okuzzaako. Bano bampabuddemu nti wemba neetaaga omukozi omulala mbagirawo noonye omulala. Mu butuufu nafunye dda omuwala omulala n'akuddira mu bigere. Wenjogerera yatandise dda okukakkalabya emirimu. Tabadde obadde mukozi mulungi omwesimbu era omuwulize. Tukusaaliddwa nnyo. Naye bw'oba olina obwetaavu okuva gye ndi ng'eyali mukamaawo ontemyako. Tomanya nnyinza okubaako n'obuyambi obutonotono. Pozzi ekirala waleko mmanja y'ensimbi EID 35,000 zino nja kuzikuwa naye nga si kya buwaze. Nja kukikukolera mu mutima gwa buzadde. Ebbaluwa yakomaawo. Amameeme gankuba ne mpulira ng'ebyenda n'olubuto bijugumira. Kino nali sikisuubira akageri nti yali musajja kyeruppe. Nali mmanyi bakaddugala bannange be beekyusiza mu kiti ng'embazzi. Omwami ono naye yali tayawukanye ku kye nali nkuze mmanyi. Nga mmaze okufuna obubaka buno nawunga. Omutwe gwambobba olw'ebibuuzo enkuyanja nga muli mbuuza Katonda lwaki nze mu kiseera kino nga sirina yadde ekuba ennyonyi, anti zonna nali nzisaasaanyizza nga nguzeemu kano na kali. Mazima essuubi lyange lyonna lyandi mu kudda ku kalimu kange. Ne neebuuza ku bantu bange omwali taata, mulongo wange ne mukwano gwange Kyolaba eyali mu Abu Dhabi ku kye nali nnina okuzzaako. Wano nasalawo nneewemu akadde tutetenkanye akasente nfune ebinjogerako nga tiketi nzire ku kyeyo. Mba mpujjaddeko ebirowoozo byaddukirayo ewa Zaarango. Zaarango twali twasoma naye mu kyalo eyo Kalangaalo mu bibiina bya pulayimale era twali erinnya lye twalisalako nga tumuyitira Zaalwa. Yali yafumbirwa eyo ebusoga era ng'alina abaana 8. Yali bambi akanduusa olw'embeera nga musiiwuufu ng'enviiri zaamusenyuukira ku mutwe. Ono yannyamba nnyo era namwagala nnyo we nazaalira. Yambuliranga ku ddagala ery'ekyogero n'ebifumba mu baana. Awo nno twali twasigaza empuliziganya. Ne bwe nali e Dubai yateranga okugenda ku muliraano n'asaba essimu n'anteerangako obubaka obumbuuzaako. Olwakuba ku ssimu ya muliraanwa, halo nze ntabadde njagala ku Zaarango. Ono muva Bulaaya? Kantumeyo omwana amutwalira essimu amutegeeze nti omwetaagako nze neeyanziza maama. Mu ddakiika nga 3 Zaarango nga nkubira. Tabadde wakomawo n'otantegeezaako. Kyokka nali mmanyi ndi munno ko nze Zaalwa. Ebisooka obireke nkwetaaga.
nafunye ekizibu ekitalinda. Kino kyetaaga kukulaba mu buntu. Ku ssimu tekiggweerako ko Zara naye nga sinaawo yadde kuba ennyonyi. Sisobola kujja Kampala munnange. Ko nze teweeruma lulimi. Mpa endagiriro nkutuukeko leero luno. Nga nessa mu ddene njolekera ligenda Busoga. Mu ssaawa ng'emu takisi yali ejjudde. Ng'omugoba waayo asimbula yenna ate omuliro yalinnyako kenkanawa. Emmotoka eri yaweenyuuka. Zara namusanga nnindiridde n'abaana be 8. Yali mu kagomesi ng'akasibidde waggulu w'amabeere, ng'enviiri azisibyeko ekitambaala, mu bigere ng'ananiseemu busapatu obwa bbululu buwumooja. Abaana bo baali mu bigere byereere, ng'akabugumu ku ttaka bakafuna butereevu. Zara kale yansanyukira kumpi kukirako mwoki wa gonja. Yali akyanzijukira bulungi. Ntabadde, toyinza kukikkiriza nti nali nsomyeko naawe. Laba bw'ofaanana. Olayinza okulowooza nti nze nkuzaala, wenna oli kito oligitanga nnyana, onyirira nga kinya, bambi olabika bulungi. Omusajja Ssewakiryanga yankola bubi okunkunkumulamu bano bonna abaana. Aba akyagenda mu maaso okumpaana kwe kumuli ekirimi ne mmukomako nti kyaleka naawe abaana mukisa ate abaana munanasi be bangi ennyo. Ebyo olwaggwa Zara n'antwala mu nnyumba. Yanjalirawo omukeeka gwa kalannamye mu ddiiro. Ku bisenge kwaliko ebifaananyi by'abayimbi ab'enjawulo ssaako n'ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ne kya Nnaabagereka Sylvia Nagginda. Mu kasonda nga mulimu ensuwa y'amazzi. Yalinamu entebe emu ennene era nali ngenda okwetyebekamu n'andabula nti tokola mawano mukwano entebe ya Ssaabasajja. Bino yabyogera mu kimpowooze ng'atadde emikono gye ku mimwa mu ngeri eraga okwekanga konze. Ky'ogamba omutanda wano akyalawo? Nedda, ntegeeza Ssaabasajja wa mu nnyumba eno. Bino abyogera nga bw'amwenyamu. Awo nga ffenna tukkakkanye. Ne muviira ku ntono era ne muyitiramu ku bubaka obuvudde wa mukama wange. Zara kwe kumbuuza kati natamanyi by'e Bulaaya ntabadde ddala nkuyambe ntya? Pozi singa bibadde bino nti obusaanyi bulidde emmwanyi, omusana gwokezza ennyaanya zo, oba kale singa obadde oyagala kufuna ddagala limenya, kubanga awo nakugukka kati konze Zara bambi tonsesa kuba mpunze simanyi na kiddako. Oluvannyuma lw'essaawa kumpi nnamba, Zara yaŋŋamba nti amagezi ge nnina ga kukutwala wa muganga tulabe oba waliwo akutambulirako. Tulaba nga waliwo ekikyamu kubanga ogambye boosi we yabadde akusuubiza okugumiikiriza ate eddakiika emu yeekyusiriza mu kiti ng'ambazzi. Ne mubuuza nti naye nga simu yaaye, omanyi abafere bangi ate ssente zineekubya mpi, mbadde nsaasaanyiza zonna nga nsigazaamu bwakwebeezaawo bwa ttiriiri. Ko ye tugende omuzungu eyo yakugobye ku mulimu waakiri tumukyuse ebirowoozo akuddiremu. Omanyi obuzibu bwammwe abaasoma ennyo ate ne mulinnya ennyonyi temwefaako. Omuntu olina okwetambulirako. Bino byonna okutuukawo waliwo ekikyamu ekikuliko. Lubaala embeera, omanyi oyo omusawo gye njagala okukutwala akunaaza ekyogo kya wiiki 3 ojja kutereera. Nasooka ne ntyamukko era ne mubuuza oba omusawo ono tansaleko misala nteekemu eddagala ko ye nti nedda. Nayongera okumusoyasoya ebibuuzo nga ye munnange akanya kuŋŋumya. Munnange nga nywera nga twolekera wa Bemba. Tuuto boodabooda etwebagazze, waliwo akatemerero kubanga yatuggyako emitwalo 2. Olugendo lw'omu kyalo olusasulwa ezo ssente luba luwanvu ddala. Twatuuka ewa Bemba naye nga watiisaamuko. Zara kyava ŋŋamba ntabadde totya, tewali buzibu bujja kukutuukako. Twatuukayo ssaawa 2 ez'akawungeezi ne batugamba ekyogo bakinaaba misana, olwo ne tusula mu nsiisira ku mikeeka. Kumpi ekiro kyonna kyaggwako ng'abakongozi beetala, abamu ng'emmandwa bwe ziboogererako, abamu nga balinga balalu anti ng'empewo z'abajjajja zibatuula ku jjoba. Obudde nga bukedde, baatugamba basooka kutukebera. Omukazi ng'alyoka aboggola ng'embwa nti bu. Katambo atukenseke nga ndaba nga katemba. Bunnambiro nga batukebera nga bagamba neetaaga kwambululwa. Ekikubansiko jjajja Bemba yansalira mbuzi eyabitanga, ente z'abato 2, sseggwanga eya lujumba, obukoko obuto 2 obweru,
ettu ly'obutiko obubaala ssaako n'olubugo. Konze bino nga sijja kusobola kubifuna. Nkole ntya? Omukyala kyava nnyanukula nti ojja kuleka ssente tubigule. Nga tufuluma batunaaza kyogo era olwaggwa nga tudda waka. Oluvannyuma lwa wiiki 3 twaddayo era n'ezaalango wange nga mperekedde. Jjajja Bemba ng'akatema nti tuli bakukolwako 9:00 ogw'ekiro. Twasangayo n'abalwadde abalala. Nawulira nga ntidde, nayagala okwekyusa mbiveemu kuba bangi baali bawanooza nti eno waliyo abasezi naye ne ŋŋuma. Obudde bwatuuka buli omu ne bamukwasa akadomola ke n'embwa 2 ezaatuvaako emabega. Nze nno mu mwoyo nagenda omutima tegundiimu yadde. Twaserengeta mu nnimiro eyali yeetooloddwa sseŋŋenge. Mukwano gwange Zaara ye yasookayo. Obukoko nga babuggyako emitwe, ke bamala okukozesa ke bawembwa kubajjukira zino zajja zituvaako emabega. Twagenda twesibye obuleesu anti okwambululwa olina kuba bute. Olwamaliriza Zaara n'enzirako. Jjajja Bemba yali atuwadde ebiragiro. Tutunula mabega nga bamaze okukolako. Toyogera na muntu yenna yadde okubaako gw'oyanukula. Teri kwesambikiza mukwano okutuusa nga wayiseewo essaawa 12. Olwamaliriza okunnaaza nga ntambula bukolo. Ze gye twali twavudde. Nagenda nzirukanga ntya nti sisanga abasezi. Mu kutya okungi nayita ne we twali tuvudde kuba waaliwo kakatemerero. Kyenva neewunaganya nti ntabadde bubuze. Kyukodde emabega. Munda munze eddoboozi ne liŋŋamba Jjajja Bemba yagaanye okutunula gy'ova. Omutwe gwanneeyimirira. Ntandika okudda ekyennyumanyuma nzire emabega. Mu mutima nga neebuuza nti watya nga waliwo ansanze. Tebayinza kunkuba nga bampita omusezi. Nagenda okudda mu kasiisira nga busaasaana. Zaara kyava mbuuza mwana gwe obaddewa. Ontiisizza nga ndaba todda. Konze mbadde mbuze. Nze kyennyumanyuma okutuuka wano. Zaalwa ng'okiguddeko. Kabuze kato omuntu akusanga akuyita omusezi. Konze mwana gwe bw'oleka. Zaara kusekerera naye omanye ekintuuseeko. Ate kiki atolowooza embwa tezinfukidde embwa. Zirumyerumya akaleesu kange bwe nkasika bwe zikaluma okukakkananga nzikalekedde. Tuuse wano nga nninga bwe nazaalibwa. Twanyumya bino byonna nga abali mu nsiisira tebanyega. Zaara kyava agamba okimanyi jjajja yatugaanye okwogera. Bino bye twogereddemu binaakola. Konze wabula simanyi. Oluvannyuma twadda mu nsiisira endala ne twebaka. Ku ssaawa nga 2 ez'okumakya Jjajja Bemba yatukwasa eddagala ery'ekyogo. Ono muweebwa, teeka ensaano ku mazzi onaabe nga bw'ogamba nze ntabadde njagala kuweebwa. Nze ntabadde ndi mwana muwala asaana okuweebwa. Lino lya mukisa. Yogera bw'oti. Nze ntabadde njagala mikisa. Njagala kuganja. Nze ntabadde nejjako buli kisiraani. Nze ntabadde neeyambululako buli mpewo embi. Jjajja Bemba n'atwolekeza ebiragiro. Kino kyogo kya mikisa teeka mu mata onaabe. Kakasa nti amata ga nte so si ga ŋŋamiya oba ga mu mikebe. Kireke kikukalireko. Toyesa mpiki. Okinaabe nga toli mu kasanvu. Olwava embuga nalinnyirawo mmotoka enziza ku kibuga naye nga nkyuma ng'eyeesiye ebbidde. Ye Zaarango nadda ewaka asanga abato. Mu takisi omukazi omu kyava agamba ono yebbise mu mwenge ng'awunya bulala. Saasira batabani baffe. Kati nga gwa ku ono ng'akuleetera mbu awasizza ono mwenge alabika takyagunywa anaaba munaabe. Omukyala ono yayogerera ddala ebigambo ebisoomooza naye ne mmussa akasiiso. Naddayo ewaka ne neebuuza ku taata, mulongo wange ne mukwano gwange eyali Abu Dhabi ku kye nnali nnina okuzzaako. Mulongo wange maaso malungi, gumiikirizaako nkufunire ssente tufune tiketi oddeyo oyiye omulimu. Ntabadde awo nno oyogedde akuwangaaze nnyini byonna. Kyolaba ntabadde bw'ofuna tiketi ogenda kujja Abu Dhabi tunoonye emirimu kitusobozesa okukekkereza akasente awo okusula ojja kusula nange wano. Kennaalyako koonoolyako. Taata n'aŋŋamba mwana wange kankole ekisoboka nfune ssente oddeyo kyokka bwe zinaaba zibuze era tujja kutetenkanya nnyo.
Ebigambo bino mu kifo ky'okunzaamu amaanyi ate byankaabya bukaabya. Gwa nti munnange omuzadde yali ampeeredde, yali akyalafuubana nange, so nga ate mu myaka gino yalibadde ali mu makungula. Oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri n'adda ku kyeyo. Omutima gwantyemuka anti nalina okudda mu nsiko y'abanoonya emirimu. Ku mulundi guno nayolekera Abu Dhabi, ekibuga ekikulu ekya United Arab Emirates, era saddayo Dubai akageri akalimu gye kaali kaweddewo. Natuukira wa mukwano gwange Kyolaba anti bagamba nti kwana mingi naye weesige mitono. Kyolaba nali namufunira ku mukutu gwa Facebook era yali ava mu mukwano n'afuuka wa Luganda. Ono yannyaniriza bulungi, teyali muwala alabika obulungi ennyo naye nga mukyala wa ssimbo era nga musirise. Yali muddugavu zigizigi ng'alina ekyenyi ky'amasiga, amaaso nga gaamumyuka kyokka nga manene era nga gakimbejja. Kyolaba yali wa kitema era ng'alina n'akabina mu bulago nga yasiba ebiseera ng'ebyeggongolo ate ng'amannyo ge gakyakulambazzi. Gaalimu omuzigo gwali gubula okufaanana eddibu. Olw'okuba nga yali musirise, abantu nga si bangi abaamweyunanga mu butuufu, nga mu kutunula olukwakwayo ng'oyinza okumuyita ow'ettima. Kyokka abaalugera baalutuusa nti mukadde taseka kubanga ne Kyolaba bw'amuggyangako emboozi ng'afuuka wa kisa. Ono yakola butaweera nsobole okufuna akalimu. Twanoonyeza ddala emirimu obutassa mukono. Wano we nagwira ku musajja yali afunira abaana emirimu e Dubai. Newankubadde nali kati ndi mu Abu Dhabi, naye nalina okutindigga olw'e Dubai. Munnange yansemba n'ampa tiketi ye yansobozesa okulinnya bbaasi okuntuusa e Deira. Mu kunoonya omulimu, WhatsApp group emu mwe nasinkanira kayungirizi w'emirimu Jombo, enzaalwa y'e Kenya. Yalanganga emirimu egy'enjawulo omwali okusomesa, okulongoosa, okuweereza emmere mu ziwoteeri, emirimu gy'abakozi b'awaka n'abawandiisi. Ono yagattangako nti singa abaakuyigidde akalimu oyitako ekasawo n'obaako ky'omwokyayo. Ekyo nno tekyali kizibu singa emirimu gyali girabise. Waakiri nandikubidde bakadde bange akasimu ne beesondamu ensimbi okulaba nga mbaako kyenkola. Jombo twateesa bulungi tusinkane ku kibangirizi kya Union Deira awatera okuŋŋaanira bakaddugala ssaako n'abanoonya emirimu. Oyinza okugamba nti waalinga ku City Square. Jombo yajja yeesaza ekinu ekyakakuusikuusi, essaati enzirugavu ng'asaze ekimemeya n'engatto eza canvas ng'ayambadde n'ebigaalubindi ebinene n'olubaati lw'essimu mu ngalo. Olwali okuntuukako nandaga ekifaananyi okukakasa oba nga ddala nze ntabadde obwedda gwawaya naye. Ntabadde ye ssebo n'amwenya n'ansaba ebinjogerako mwali paasipooti yange n'olupapula olusaba omulimu. Bunnambiro ne tweyuna bbaasi tusobole okwolekera erinatutuusa e Sharjah. Sharjah nayo y'emu ku mabendobendo Emirates omusanvu agakola ensi eno eya United Arab Emirates. Waliwo akatemerero ka ssaawa kumpi 2 Buli lugendo bwe luba lutandika kuba kwenyiriza na kwekuba buwoowo. Naye nze munno twagenda okutuuka nga ntuuyanye nga n'engatto yange ebunye akafuufu. Olwaba okufuluma mu bbaasi ne twegomako ku kazimba akamu ne tulongoosa engatto ne tweddaabululako akabiri ne tukasanirira bulungi tusobole okutuuka awagabibwa emirimu nga tufaananikako. Kyaddaaki nga tutuuse ku kizimbe ekiwandiikibwako Tadbeer. Nze saafaayo nga twesogga kizimbe. Olwo Jombo nali namutemezzaako nti njagala mulimu gwa kusomesa baana oba kuwandiika secretary. Olwaba okutuuka nendaba nga wamma abaali balinze baali bawerako ddala nga n'akatayi tekannasala lujja. Waafubutukayo omulangaatira gw'omusajja ng'ayambadde ekkanzu enjeru nga yeesibye n'ekitambaala ku mutwe. Ono yali awerekeddwako abawala n'abalenzi abambadde engoye ezifaanagana wamma nga bawoomye. Naye mu kuyingira ku mulyango kwaliko omuvubuka omuddugavu naye nga nnegesa amaaso. Konze oba lwaki tanzigyako maaso? Kwe kugenda ne mwebuuza nti hello, where are the washrooms? Tebigo bisangibwa wa? Basi namaliriza nansala ekirimi nti ziiziri wali mu mukono gwo ogwa ddyo. Wamma ye yali andabiddewo nti ndi Munnayuganda munne. Namwenyaamu
era yali abuuza Kaabuyonjo saatawaana nga ntandika kumubuuza oba baali bagaba emirimu ko ye mpulira ennaku lulwe ndaba abaana be baleeta wano ne babalimbalimba emirimu. Ebya wano tojja kubisobola, nandikuwadde essimu yange naye ebitangaaza bingi era sikkirizibwa kwogera na muntu yenna bikwatagana na kampuni eno. Ko nze mukwano gisome, omutwe gwange gunneeyimirira. Ko yempita Yakobo 057 teweerabira okussaako koodi ya wano. Ko nze ebisinga tunaabyogerera ewalala. Awo ne mmwebaza ne ntambula nga ssaagala wabeewambuuza kintu kyonna anti ng'ayinza okunneerabiza ennamba ya Yakobo. Ebigambo bye byantiisa naye saabifaako nnyo. Olwo Jjombo yagenda n'oli omusajja eyajjira mu kkanzu mu ddakiika nga 3 yampita n'antwala munda eyo ne ndowooza akalimu kafunise. Wano nasanga abaana abawala bayitirivu abambadde yunifoomu okuva mu nsi ez'enjawulo. Muno mwalimu abava e Kenya, Uganda, Philippines ne Madagascar. Ku ludda olulala wali abakazi n'abasajja. Omu ku omu yajja, olwo abaana bawala bonna ne basituka n'atunula n'alondamu. Gwasiimye nga gwe yeeroboza. Alonda yeeroboza ng'ali mu katale k'amatooke e Nakasero. Mba nkyalozooleredde. Akaana akamu kwe kusonga olunwe ku nze mbu Jatwan. Akaana kaali tekatereeza bulungi bigambo era kaali kategeeza mbunze bino bigenda mu maaso naye nga ninga ffala. Sina kyentegeera ku kigenda mu maaso. Omwana olwannemerako omukyala kwe kuŋŋamba yalla amakulu mbugenda genda. Kino yakyogera mu ddoboozi ery'omwanguka. Olwo ne nnyingira mu ofiisi ne nnengera ne Jjombo mu kafo n'abasajja bali abaali mu kkanzu. Nze yali asuubira ebibuuzo ebikwata ku busomesa n'obuwandiisi bambuuza. You experience in housemaid? You work before? Saudi Arabia? You where? You cooking, washing, mopping, ironing? Bakyatangaaliridde. Jjombo kwe kujja n'amugamba all good mama. Jjombo kwe kunsaba passport yange n'empapula ezinjogerako. Awo kwe kwanukula. Empapula nazikuwadde dda. Teweerabira njagala busomesa oba buwandiisi. Ko Jjombo yangu yakatabo ye yeeronda ki? Nze bannayuganda mwantamya akajanja n'okweronda. Akasawo mwali passport nali nkalese kumpi n'oli omuvubuka Yakobo we yali ayimiridde era ngenda okumagamaga nga sisikakubako kya mulubaale. Awo ne bayita omuwala omulala bamubuuza 4 n'akaano. Wano omukisa we gwankwatira ne bayita munnayuganda era omukozesa bw'ataakusiimanga ng'ojja kutuula we twali. Munnayuganda ono ye yanzibula amaaso nti olaba eno Tadbeya kampuni ejja abaana mu nsi ez'enjawulo n'ebaleeta n'ebaguza abagagga ku bbeeyi ya nseko buseko. Mwana gwe wano tuluddewo tuyisibwa bubi tetulya kyokka nga tukola okufa obufi. Gwe bw'oba tewajja na kampuni nkuwagaabuwa. Weemulule mpola odduke nga tebannakuggyako kataboko kuba olubagwa mu 5 toddamu kukalabako. Okubonaabonako kuba kutandise. Wano abaana abalala bakayungirizi be babaleetawo. Olumala okulukusuulamu bo nga basasulwa bwe nga balekaawo tebaddamu na kumanya bikukwatako. Nawulira nga mpunze ne nnoonya eryandeese. Omuvubuka oli Yakobo kwe kuŋŋamba nze yakwese passport yo abo batujju baba kugikwatako obadde okiguddeko. Dukanga oyo munnakkeja tannakomawo kubanga waddira oyinza obutasimattuka. Nadduka zambwa saatunula mabega okutuusa lwe nasanga bbaasi eyantwala ku tuleyini nenzira mu bbaasi enziza Abu Dhabi nga njoya busera. Natuuka Matumbi budde nasanga kyolaba yeebase dda. Bwe namuzuukusa n'ambuuza ntabadde bigenze bitya. Ko nze ndagirira oba wafumbye. Weebake mukazi wattu gye nvudde tewabadde ggezi. Nja kulukuseetulira enkya. Emirimu gye nasomerera ne gye waaliise egy'obuvunaanyizibwa mu butuufu gyambula. Egyabanga egirabika nga bakayungirizi basaba kyoja mu mbiro. Mu kiseera ekyo nali mpeddemu era taba kuba kyolaba n'enjala nali ntuuse okugisula. Kyolaba ndabadde mbadde nteesa nti akageri ke wakolako mu baana olina obumanyirivu. Visa ye n'atera okuggwako oyingira obuzibu bw'omugenyi takyaluka. So nze ngamba watanga tufunye ekiyumba okwewala obuzibu obuyinza okuddirira konze si kirowoozo kibi
naye ndi mukazi muyivu. Kyava nziramu nti ebyo tujja kubiraba olulala kati katuyiiye kufuna ku nnusu. Bwe twakkaanya ku ekyo nga twesogga mikutu okukkakkana nga tufuna kiyumba. Eno nayingira mu maka g'Omufalansa era muno mwalimu omwana omu, maama ne taata. Eno nno ate saabandaalayo anti ng'ejjoogo akamanyiiro nga kwe batadde n'obutasasula tebyaŋŋanya kulwayo. Bano banneesangulizaako ettoomi ne badda ne mu kati ne beewogoma. Ebyokulya byali byakkekwa era nga babikukunira. Kye siryerabira y'engeri gye bankubangamu olupiira lw'amazzi mbu kubanga muwala waabwe Zoe byali bimusanyusa. Bano mba nnaakamala nabo emyezi 3 ko nze awannyowa ne nnejjawo si ka ssente. Essuula awo weekobye webale kuwuliriza.